Namwandu watamale mirundi yetondedde John ne famire yonna. Ate bo abantu famire abadde batandise okuba nga bagiteeka ku ntandaalo byonna nja kubanga mbekuwa. Ate waliwo sheeka yafiiridde omuzikiti oba yabadde sheeka naye nga byonna tujja kubanga tubikuwa. Ate era munange bakuleetedde mbo waliwo nabbi eyalagudde abayimbi abanene 3 mu ggwanga Uganda abagenda okuba nga bafa omwaka guno. Mukwano byonna lwetuli nnyo byonna ojja kubanga obifuna ate ebigenda mu maaso eggulu. Amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero gwe tuula butuuzi omukoto guli gumu gwokka NCK TV. Era bw'obanga tona subscribinga kekadde beere ng'osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, sako n'okubanga oleka comment yo. Akatandike Namwandu watamale mirundi. Omukyalo ono avuddeyo ne yeetondera John era n'agamba nti tamanyi muntu eyatta odiyo ezo naye ye mbu kyali si kigendererwa kye. Ate mbu odiyo ezo zadda nga tamale mirundi yakafa, kwegamba nga bakamuziika ti omwana weerwalira ti naye yeewunya nnyo omuntu eyatadde odiyo eyo. In fact yagambye nti John muntu mulungi. Biibino mbalamusizza mwenna. Amanya gange mpitibwa Omusumba Daisy Mama Musumba. Ndi mukyala amanyiddwa nga Mama Malayika. Nzize wano okutereeza ensonga eyalabikiddwa ku mawulire eyita ku mitimbagano social media handles z'abantu abangi. Kyannaku nnyo nti eddoboozi lyange lyawulikikiddwa mu kiseera kye nali mu nnaku era ey'amaziga era embeera ey'amaziga nga twakaziika mwami mirundi. Mbadde mbasaba tuleme kukola judgments era nga ndi wano ku lwa famire ya mugenzi mwami mirundi ne famire yange ne famire ya mwami John. Mwami John oyo gwe mulaba si muntu mubi. Eyo yali emotional state nga nfiiriddwa abantu babiri n'embeera y'omwana wange gy'alimu ey'essaawa eno. Era yakola ekisoboka okulaba nga omwana tumujjanjaba newankwadde omwana tannatereera. Naye ntuuse okwetonda kwange eri mwami John mirundi, mwami famire y'omugenzi mwami Tamale, nga mbasaba bannayuganda mwongere tusabira temusala musango. Bambi buli gwe kikosezza mu nsonyiwe mu nsaasire. Odiyo eyo simanyi yagitadde kubanga nze gwe nagiweereza yali mwami John. Mwami John wonna wooli nsaba onsonyiwe mukwano. Musigaze enkolagana bulungi nnyo ne muganda wo Malayika, mwagalane, mbasabira mukisa ate nsaba muntegeere. Nange nina bye nali mpitamu era nina bingi bye mpitamu naye omwana nsobola nange okumulabirira kwa era mulabiridde emyaka gino gyonna single-handedly. Mukama abampeera omukisa. Amin. Bambi mukazi wattu bagamba nti omuntu bw'agamba nga sorry omusonyiwa era nga waavuddeyo mu lwatu naaba nga yeetonda. Bambi mbirabye abantu ndowooza mu bukedde bibadde byakatuuka. Ndabye Bukedde TV ng'ebiwaniseeyo biri odiyo yasookera ddala ey'amabugo. Ndowooza tebanamanya nti omukyalo ono avuddeyo ne yeetonda. Byonna nga bigenda mu maaso nga bw'omanyi kye bayita intaneti. Famire ya Tamale mirundi babadde bagitadde dda ku ntandaalo kugidisikasinga n'okudisikasinga amabugo ekitali kituufu ekitali kirungi. Bagaseseme basesema amabugo basesema amabugo era mwami Sali John olaba bino ebize kakati yeno ntandikwa Sali John. Nze ndoza Sali John afenyo ku kitiibwa ky'omugenzi ate nno kankubuulire abantu babiri abalina okunenyezebwa. Omanyi mukulu wa mwami Tamale oli yali ayogera era yagamba mbu asobola n'okujja omukulu oyo avunaanyizibwa kubanga amabugo ffe twalabako nga bagamukwasibwa. Kati noono Sali John n'oyo omwami bakwatagane bashiyalinga amabugo weegali tegalina weegaalazi.
tegalina we gaalaze tewaliwo kyabbanja awo olina ekyejo mu ssente okyegedde ekyotegedde olina ekyejo mu ssente kati olaba kankubulire tamala emirundi kati kankubulire olaba ebintu byetwogerako wano biswaza n'okuswaza tamala emirundi n'amaanyi ge n'obuvunaanyizibwa gwe naye yennyini si ye muntu omutuufufu okutuuka wano okwogera nga tuba nga twogera ku bintu byebifaana bwe bityo kitegeeza ki kitegeeza nti bwe bataakola kye balina kukola wakyaliyo abalala bajja ate bubi nnyo byebyo naye jjukira famire yo yabasuubiza nti muli balaba mawulire era ono maama ye abadde akomplaininga ndowooza era abadde alina issues ze n'omugenzi tamala emirundi nga yafa abwoba weetegereza audios zonna zazaakola waliwo audio gye yagamba nti taatawo yagenda okufa nga namwesonyiwa ng'atakola ki n'omwana nga takyamulabirira waliwo era neyatuuka n'agamba nti n'omwana wange tasoma nti simanyi yandibadde mu kilaasi yemu n'omwana wo naye raba owuwo ng'agamba John. Kino kitegeeza nti oba oli awo baafunamu ne misunderstandings n'omugenzi oba omugenzi yasanga simanyi naye kirungi mu apology omukyalo ono gy'akoze agambye nti John nsaba enkolagana ennungi gy'obadde onyina ne muganda wo esigalewo kitegeeza John abadde ayagala nnyo kibebi kino era ne bw'obanga weetegereza nnyo mu kuziika yalinga nnyo ku lusegere lwa John omwana ono nga kitegeeza nti John yali amumanyi era nga amwagala era nga bakwatagana bulungi kyebalaba naye kujjako nti ensobi omukyala bambi kyakolamu nti naye yayogeramuko ebigambo ebikolima naye nga kirungi nti avuddeyo ne yeetonda awo nno abantu bwe bagambire ne Tamale Mirundi Junior nti aveeyo naye yeetondera omukyalo ono ku bigambo bye yadde ayogedde olunaku lw'eggulo akatambi ke yakoze ng'aseka ab'amabugo nti naye aveeyo yeetonde kubanga omukyala bw'oba yeetonze yadde taata wawe takyali mu bulamu bw'ensi eno naye ono asigala maama kubanga ayina muganda we abagatta bloodi emu so nti alina okuvaayo yeetonde. Munnange nga tuvuddeko eyo mu batamale mirundi mutamale mirundi famire tulaba nti waliwo nabbi wa bulimba oba nabbi wa bulimba amuyite bwe ntyo eyavuddeyo n'alagula nti tulina abamizishani 3 big musicians mbu wano mu ggwanga Uganda abagenda okufa omwaka guno simanyi kiki ekigenda kubanga kibatta naye leka tukole ki leka tuwakinge space tulabe uno wakitegedde waliwo abayimbi 3 abagenda okufa e Uganda waliwo abayimbi 3 abagenda okufa e Uganda before the end of the year waliwo abayimbi 3 bagenda kufa omu bagenda mutta by cocaine overdose kubanga akosa nnyo cocaine government ennaku zino yemusupplyinga cocaine naye nga cocaine gyemuwa eri fake ba Nigeria bagimikisinga naye government yategeera nti omuyimbi oyo ayagala nnyo cocaine neera baamutega aba Nigeria babukolere cocaine ali fake bwanuusa ku ntaanaye asigazaayo ekinene nnyo myezi 6 naye agenda kunnuma kubanga nkwagala nnyo muyimbi gwe bagenda kutta omuyimbi omulala agenda kufa accident before 2024 ate omulala bagenda mukuba masasi gavumenti yennyini yegenda obettira Muhoozi Kanyerugaba abayimbi abo 3 jjukira nabagamba Tamale Mirundi ne mugaana okuwulira kati n'omulala bannange Franka Gashumba alaba Gashumba mugamba asibemu ebibye aba PLU bennyini bagenda omwettira aba PLU Gashumba bagenda kutta walogo bawadde miliyoni 4 akutte Yesu oyo nze munnange muyita nabbi wa bulimba kubanga omwami oyo alina ebintu byayogera ne bwebuuza bitakwatagana ate nga muntu mukulu eyandibadde oba oliawo ye weekitiibwa nga tuvuddeko eyo bambi waliwo omwami eyafiiridde mu 60 nno nasoose nendaba omwami oyo nga waliwo omuntu ng'ayogera ng'agamba nti bannange abantu alina ebizibu nti oyo oba abadde alowooza ki nti amaanyi ne gamubula n'asigalirawo kumbe musajja wattu nga avudde mu bulamu bw'ensi eno
Uno omusajja yafiiridde muzikiti ng'asaala yasse wansi ngano naswala mukuka wansi teyavuddewo awo yasigadde banne ne basaala ne bamaliriza okusaala ye ng'ali awo bagenda omunyannyako we bati nga yafudde dda nga mukalu wajjo yafudde asaala mukama akuwummuza emirembe akusonyiwa byonna byonna ebyakusobako munnange. ate bigenda mu maaso eggulu munnange bo ba MPs bagamba nti leader of opposition yaganye okugenda bo ne basalawo ne babanga ebifo babyebwa bagamba nti bwoba ye tasobodde yasigadde Kampala ate parliament erina okutambula functions zirina okukola nga leader of opposition wali nasalawo ye Abed Bwanika ekifo n'akyewa. The way Parliament operates, you cannot have a vacuum in Parliament. The substantive leader of opposition, he remained in Kampala. So we fought among ourselves that there should be one of us that becomes the acting leader of opposition, and that is Dr. Abed Bwanika. In these 2 days, I will be the acting leader of opposition to represent the opposition side and give our stand as the opposition. We made a mistake for the opposition to claim that not the entire opposition but our leader to mobilize people that they should not attend and participate in this regional sitting. You are aware that this regional sitting focuses on issues of the region. Now if we are not here, how are they going to participate with us when it comes to our region? They are going to interpret it that we hate them, and how are we going to come back here next year asking them for support? So that was a huge mistake. And there are issues here which we must take home. This city, Gulu, is a well-planned city. Wonderful roads, tarmac roads, which were constructed by the USMID project. But in Buganda, a town called Mukono, the MP of that town, she rejected the program of USMID. And now the roads are malam. These are things that we need to change how we do politics in the central. And it is a takeaway, and we wait for that day when these other members of parliament visit our central, and then they can also deliberate on our behalf. Ate nga tuvuddeko ababaka abalala bo balina ensonga zaabwe bagamba ezabatutte nti eno yandibadde bo bagamba nti eno opportunity nnene nnyo bo nga ku ludda oluvuganya gavumenti okutuuka eyo ate bakubire kampeeni abantu abaabwe bawagira ku kya president nti kubanga mu Northern Uganda opposition gye bali naye si be bangi ennyo. Ngamba nti fe opposition nga nkuwa statistics entuufu mu Northern Uganda yonna Greater North tulina ababaka babiri ba DP, omu Yokot omulala Yokero. FDC mu Northern Uganda inayo ababaka 6, UPC mu Northern Uganda inayo ababaka 11, NUP teyinayo wadde omu. Kakati ffe tugenda okugenda mu Northern Uganda okugamba abantu tibannange mwandironze kandidate waffe. Kakati ate ffe bamu ffe tugamba ababaka tibannange yo temugendayo. Kakati bwe tunaagendayo basaba obululu banaatuwa ansa ki? Bajja tugamba nti eno temutwetaaga. Bwe tujja nga tuyina ebizibu ne tubagamba mujje ewaffe temujja, kati munoonye ki? Tunaabaddamu ki? Kakati kyekyo kye ŋŋamba nti tulowooze ng'obwongo tubugaziyizzaako, tetulowooza ate nga tubukendeezezza. Tulowooze ku byobufuzi eby'eggwanga lyonna, tetulowooza bya bufuzi bitono nga LC1 chairman oba nga chairman wa district. Omuntu kati ali wano nga member wa parliament, oyo ali wano mukulembeze wa ggwanga lyonna. N'olwekyo nze sikkiriziganya na muntu agamba nti tetugenda nga sente twaziyisa n'okuzituwa bazituwadde. Era nze ŋŋanze omubaka wa Mityana South ngenda Gulu n'emmotoka yange bagibugumizza dde eri wali, kati ayagala okweteekamu omuguwa agweteekemu ndabe. Ebyo munnaffe ebitambula ebigenda mu maaso wanino mu ggwanga Uganda, era nkugamba kimu oba nkujjukizamu nti omukutu guli gumu guka NCK TV. Oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu. Amawulire go mangi nnyo nnyini ddala, era nja kubanga ngakuwa, era nja kubanga ngakutuusako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Naye essaawa yakakati nja kugamba nti tukkirize tubinga tukwirikiriza
naye era nga wenkusuubiza nti tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo mu maaso gye gali iwe tukola ki tovaawo kasita oba nga osubscribinze ate wamala okusubscribinga noonyiga kade ebisigadde tuula butuuzi okkalire mbenga mbikuwa